Contract ya Uganda ne Saudi Arabia gye tugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero. Draft emaze okufuluma era nga etambuzibwa ku mikutu gyonna egya internet. Baganda baffe bangi nnyo bali mu kujaganya era bali mu ssanyu balowooza nti contract emaze n'esayiningibwa. Wabula gano gagenda kubeera mazima, nkusaba katambi kanene okawulirize bulungi. Wabula ng'ate n'oba nga okomentinze kigenda kubanga kirungi nnyo, kigenda yambako vidiyo eno okutambula. Gwe bwenna atanamba kubanga osubscribinga osubwa ebintu bingi nnyo eno channel ogyetaaga beera nga osubscribinga. Nabagamba nja kuba embatumirako. Ngenda kubateerawo ekipapula ekitambula nawe obeere ng'okyesomerako. Naye nga tetunnaba kubanga tuteekawo ekipapula kino eno, nkwebaza nnyo gwe aleka byokola n'obeera nga weegase ku guno omukutu era nga bw'omanyi yenze Sheila Adita. Wane nno mbasaba nnyo okuteekawo amannya gammwe n'obubaka bw'oyagala impeereze abantu bo. Ngenda bwe ngenda okubanga mpisaawo obubaka bunene obumpeerezeddwa Nakiwala Flavia nga ye atumirako maama we mukyala Nakasikaro. Nakiwala Flavia atumirako maama we Nakasikaro. Nakiwala Flavia webale kwagala maama wo, webale kubanga omutumirako era Mama akatambi kanene kamutuuseeko osobola okukajjawo n'okamutuusako n'omugamba maama nakutumiddeko nga mpitira mwoyo omukyala. Yenze Sheila Adita gwena wobanga wakasooka okuyitako ku page yaffe eno eya YouTube, nkusaba obeere nga osubscribinga, kwata ku kade akali awo waggulu kagenda kubanga kakuyambako. Katugendeko mu kipapula kino eno ekiri mu kutambula obeere nga okisomamu okikkaanye. Tugenda kubanga tukyogerako, tugenda kubanga tukiwaako endowooza zaffe. Nkuddiramu kantekewo ekipapula kino eno obeere nga okisomako nawe okyekkaanye okitegere mu lulimi lwo, then tumale tubeere nga tukyogerako. Kankiteekewo waneeno.
Ndowooza draft eyo mugifunye kubanga ebadde ejjanga etambula emikutu gya intaneti gyonna era nga ekakasiddwa Uganda okubanga yatunudde mweno draft eno just lupapula olulimu ebintu ebyo ebyetaagisibwa okubanga bikolebwa nga tebannaba kuzaako contract mu butongole yo nga contract tennaba kubanga esayiningibwa kubanga n'ennaku ezaaweebwayo ennaku 3 tegannaba kubanga gaggwako okulaba nga Saudi Arabia egisaamu mu mateeka ne Uganda ng'eyisaamu mu mateeka okutuuka ku nzikirizaganya okubanga basayininga contract eno wabula mu draft eno indabyemuko okwongezebwa omusaala eri mwena abakozi nga mufuna obutaka wansi wa 1,300 era nga baganda baffe bangi nnyo basanyusa nnyo okuwulya nti nno bagenda kubanga bafuna akakadde kamu emitwalo 3 wano tukirowoozeemu nti tulina baganda baffe bangi nnyo ababadde bakolera emitwalo 9 nga bakama baabwe emitwalo 9 gibeekubya mpi era nga baganda baffe bangi bakoze emyaka n'emyaka ne bafundikira nga tebaweereddwa yadde n'ekikumi baganda baffe bakoze ne bamalako contract eyo ey'emyaka 2 naye nga bakama baabwe babuliddwa emitwalo 9 egiri mu contract okubanga babeera nga bagibasasula kati imagine inga babagambye babeere nga basasula akakadde kamu emitwalo 3 we babanga Saudi Arabia ekakkiriza nga abantu baabo basobola okubanga bakasasula olowooza bameka bagenda okubeera nga bakubirwayo omusaala ne babeera nga tebasasula ekintu ekirala kyesitalabyemu mu draft byembadde insuubira nti recruitment agencies ebintu bye bayogeddeko okubanga baweereza draft eno ebeere nga egenda e Saudi Arabia sirabyemu ku insurance baganda baffe bangi nnyo balwala era naffe tulwala nga tetulina insurance etukiriza genda mu ddwaliro kubanga batukolako treatment bwe ngamba insurance yerwa we bakuwa insurance eyo mukamawo asasulako sente nawe n'obeera nga osasulako sente ne mubanga mukwatiza wamu in case nga olwadde oba sekyo insurance ng'eviira ddala ku company nga wogenda mu ddwaliro insurance card eyo bakujjanjabira bwereere gwe ng'omukozi eyo sigirabyemu ekintu ekya kyesitalabyemu sirabyemu protection eri baganda baffe abajja okukola nti twagala abantu abagenda okuteekawo security kuffe abantu abajja okukola nti omwana bw'afuna obuzibu omuntu oyo asobola okubeerawo oba company esobola okubeerawo twetaaga companies ezigenda okuba nga zituula mu nsi zino ze baleeta abaana nga company ezo specifically zikola ku nsonga z'abakozi bokka nga si company nti egaba omukozi agenda akole wabula nga company eriwo okusolovinga each and every problem etuuka ku mukozi wakati we ne mukamaawe ekintu ekyo tubadde tukola ki tukyetaaga nga ffe abakozi twetaaga implementation of laws amateeka agafuga omukozi gabeere nga gakolera ddala nti ofu ebeera ofu omukozi alina okugikola okugifuna si kukola okuva omwana lweyaze emyaka 2 n'agimalako ng'akoze nga tawummuddeemu akola okuva ku makya mpaka lwaggulu okumala emyaka 2 ekintu ekyo tubadde twagala nakyo kibeeremu omwo ate nga tetuwerabidde tubadde twagala boogere ku tocha eyitiridde amaanyi eyitiridde ennyo nti omwana bwe bamutokyalinga ki ekigenda okukolebwa mukama we bamuvunaana ki bamuvunaanirawa ebintu ng'ebyo byonna tubadde tubyetaaga wabula ebyo byonna tetubirabyemu mu draft eyo amakulu gali nti okuzzaako omukono n'obutazaako omukono byonna bifaanagana nze sirabyemu kintu nno kyamaanyi bano kye basinziddeko nga essira nze nga Shila Adita endowooza nti draft eno yeetaaga okubanga eddamu etunuulibwa according kwebyo byetuzzenga tugoogerako kwebyo byetuzzenga tuyaayaana byetuzzenga tubalaga bye bandibadde babeesingirako okulaba nti nno baddamu okusayininga amateeka according kwebyo ebintu bennyini abaana bye bakaaba wabula si ku ndowooza bo balowooza nti nno we bongeza omusaala ne baga nti bongeza omusaala tekigenda kujjawo mwana kubeera ng'atulugunyizibwa okwongeza omusaala tekigenda kujjawo omwana kurepingibwa okwongeza omusaala tekigenda kujjawo mwana kumukolako bintu bitagasa kubajja mu nsigo kubajja mu bwongo kubajja mu nabaana kubajja mu magumba ebintu ng'ebyo byonna twetaaga biveewo for what we want is a proper job ng'omuntu talina kweraliikirira kwonna ng'azze okukola era twetaaga a safe job omuntu ng'akola nawamalira okukola akomewo ewaka ebintu ng'ebyo bye twetaaga wabula not something that is not necessary. Yenza Shila Adita njagala mmanyi ki ky'olowooza ku katambi kaneeno ng'okomentinga wansi nja kuba nga nziyita mu comments imbagala nnyo towerabira ku subscribinga ku likinga no commentinga tokwerabira imbagala nnyo.